Badde nkyogedeko nga ngamba bana bakyetonedde for whatever has been happening kusegeera sesina muntu gwe nenya sina muntu gw'ensonga mu ngalo bantu nakoze ekyo nekino nekino naye kasita olunaku lwa leero happening ze Katonda abana abenkyukakyuka era enkyukakyuka tejja mulundi gumu omwana takula n'agenderawo mu bitu kusegeera omwana tazaalibwa n'akula n'agenderawo mu high school kati ng'olunaku lwa leero lutandise kino kitulaga nti tukola obanga waliwo okulonda waliwo okulala gitunaakoma okulonda onamanya tunaafuna omuntu omutuufu wane bano nabo saagala tubatule bakatonda twala tubafule mbu bagenda kujja omanye abakulembeze batulimba nnyo tingenda kujja kimu ngenda kikyusa. You can never do that. Singa buli gundi gavumenti zeetaddeyo gavumenti yagobako miniskati leero kyayita mu lukudo nolaba nga bambadde ki miniskati kitegeeza ebintu si byangu byakukyuka but we believe with God and with time, and it is good always to have a time, like to have a bit of genda maso nga tebiterera bulungi paka webiterera, because webiterera you have a story to tell, and when you tell your story oba wa hope abantu bangi ekintu kyonna nze nnyo ngamba nno naba n'enjiri esinga ya bujulizi kino kye tubaddeko obubadde bujulizi era ne baza Katonda nti obujulizi bugenda bujja mpola nabagambye bulina okubeera wano nze kikunze bujulizi. Lwaki olonze King Wizi? Ng'olabye otya mu kalulu kange eizi bannaye olabye mu kalulu kange seolonanga nnoze King Wizi omuntu yenna wakeiza ajjewo ate gwe nnonze sibimanyi byayogera naye ng'omukulembeze yenna gwe nnonze mulonze atrayingi bw'anaaba mukama mwadde ekisa naaba nga muntu muwulize nga muntu asobola okolagana n'abantu, because when people vote for you they don't vote for you to be a king just. They vote for you to work together. You get? So when we work in hands, I believe will be the change we want to see in the gospel industry. Obukulembeze obaddeko bina kye bukozeeyo oba teri? Mu ngeri etya? Like mu ngeri y'okupromotinga gospel bina kye bumugaseeko ba bumusaanyizaawo obusaanyi? Eyo kati ensonga eyo bayira singa nza kubuuza ekyo kibuuzo nga gwe omuntu abadde alaba ki omuntu abadde akirabira eno sayidi zeenu eyo ansa gwagirina obulungi gwalina otuweera obujulizi kubanga nze ndaba gospel music akula gwalina otuyamba awo nga gwe omuntu alabira eyo manyi mwe bajjaji baffe nga bannange era nayina emyaka 3 naye mu mwaka gumu nenkola bye nasuubiza. Ekisooka Microfinance Support Center ono wogiraba olaba Genosale nali njagala muleeta mu ba gospel nakkiriza era omukungu abaddeawo Edi Kirabira nga yamukiikiridde azze tewabangawo okulonda kwa gospel kati olaba omutume ono avudde mu barracks najja nga azze kulonda embeera eyo teyabeerangawo ne ku regimu ya wisdom ne kabineti ye ereetedde abatume banono muyimbi wa gospel omutume ereetedde Lena Price omukigo omukyaki omuyimbi wakabi ne bano bonna ne bajja ne bagamba nti kati tuzze kulonda mukulembeze wa gospel. Tulina associations nyingi zirina abakulembeze baazo naye zonna we zeegatta tuba waggulu ne federation etwala associations ezo. Kati waliwo omukungu omu atambula agamba the president bwetu bwakola nayambala amakutiya nayambala bitya nakangakanga kwegamba n'abanga ekivume eddami. Kakati oyo apostle ono wamulaba of course ono asobola okuggwamu amaanyi kubanga bano bakitaffe mu mwoyo. Therefore kyetuzza okukola tebanyambudde wabula nagamba mu January ngenda kutegeka okulonda era nkutegese bagamba during your term you have done nothing. Anti kakati waliwo kye bayita Yesu yagamba balina amaaso naye tebalaba. Kakati nze tewabanga okulonda kwa gospel nga tulina guno zira pull-ups waggulu tekibangawo. Ruki yaliko, Martin Seku yaliko, Judith Babire yaliko, ne tubeera ono mulwanyi w'entalo n'omunnammwe yaliko. Babuuze balekawo office nothing. Nze yaffe ensasula si yabali gye batasasula ku National Theatre. Okulonda mukulabye kuli transparent. Kwe kulonda okusoose mu bayimbi ba gospel ng'oli asuula kalulu ate nga ka separate ballot balonda mu Eastern kati bali mu kulondera Jinja na Mbale, mu North balonda baganda bange aba Western betwabuzeemu okukwatagana kubanga bo bagamba mu beemalirira naye nze manye okulembesa obulala bwonaddawo ekyo bajja kikolako. Kati bw'ngamba nothing nze ndeesa obugagga kubanga anointing without money is annoyance. N'oba n'amafuta nga tewali ssente biba binyiizo. Bw'ongamba nti no tuleese bano ba 90 cent okutuyambira ku bana abayimbi bano abaakabya ebitone byabwe okuvaayo nga bayamba abasacula mbasikoze ku ligimu yange newe mba nkoze ekyo okuleeta eno yuka kampuni
tu office basangibwa abawano firi ndesewo ligase egamba osobola okufugako ekisanyi omwaka gumu wadde olina emyaka 3 none kulya kati bano banena price banafugadde unamposo tukyalina omukamula kati ono yekka n'aba president nga wakulembera abayimba gospel ne president Museveni amuwuliriza bebana abantu b'endeese tebandize singa tewabadde obukulembeze butegereka laneeka obanze anedda ssebo toleeta laneeka mu interview sebuwizitu nze ngenda kwogera ku Wisdom Kaye. Thank you. Kubanga Wisdom Kaye kino kyendabako kyekimpadde essuubi nti mu butuufu tugenda mu maaso naye ebintu bwebanga waliwo okukyukakyuka wabaako enjawulo omanya nti mba mu kitiibwa ngenda mu kitiibwa so neebaza Katonda olwa Wisdom Kaye kubanga kino kyakoze mu butuufu tekikolebwa mutiitiizi era twebaza Mukama olw'amafuta gamuwadde n'ekyo ekisa kyamuwadde okulaba nti asobola kulekulira nga yeeyagalidde nga teri amukase. Nze nayimba Yesu Yesu Papawa. Yes, yes, superpower. Yes, yes, superpower. Yes, yes, superpower. Superpower mu mawanga gonna. Okitegedde? Omusajja mukulu wa ttendo nnyo. Kati buuzaako kwono omwana kati nkulaga abayimbi olaba aposo ono kati ate mu gospel omanyi bano abaana kyenjagala okukola nti luli abayimbi ba gospel bayimbanga nga naye bayimbira mu kanisa nembaga tulina okutwala music marketplace ono omwana right now Rena Price yasinga video ekyasinza okuba expensive fenna twakkiriza bano uno wano esinga eyayigwe ate kugambye right now yigwe ya myaka nga 8 current right now kati fe abakulembeze fe tulina obbaleeta ne tubalaga era ne tubagamba kuba bano baali babakanga tulina kuyimbira mu kanisa mukka ekitali kituufu tulina bajjayo kubanga ono wanayimba ono bawala bangi balina okuleeta okubalaga nti nno n'oba muwala ng'oli wakati mulabe alinga ono mwana mulungi nnyo mulabe mwamanyira abayimba gospel balyagire mulabe bebi tunula iya neddaali nze nyina okugamba nti mulungi wuuyo ali mulabe alinga kyakulya ono n'otoyongerako saala tulina abaana abalungi kikikayo kyakoze kyoyinza okugamba nti akoze ku bukulembeze bwamwe tewaliiwo kisobola kuba kirungi nekikayanibwa nga si kirungi nekikayanibwa okulaba nga waliwo n'abasobola okwagala okudda mu kifo kyekitegeeza akoze bulungi alaze nti tusobola okufuna enteekateeka ennungi eri okuvumagana ne Laneeke kyekyamaanyi kyakoze ate abadde avumagana naye oli nalina mujjawo era kyovola namusirisa Laneeke kati kankule n'ekimu ku kyenkoze ku bukulembeze abaali baleeta entalo mu bukulembeze nagamba Wisdom engeri gye ndimu olwaposo kamba kube kati Laneeke ye nagamba kati Laneeke bano baposo bakubuliridde ogaanyi tukutute mbakadde ogaanyi kati kankube bukubi miggo kati n'atereera ali eyo kabulengo ye aposo ali eyo kabulengo kabuwoko Laneeke ali mu ebyo kati yasigala mu birooto nze president buli wagugumuka bwali nze president kati naye ndowooza tujja mutwalako wa pasita owa Kayanja oba tuyambe amuteekeko ebigere kubanga kati Laneeke takyali wa mikono amuteekeko ebigere amusabire amuteeke mu kidiba ky'amafuta Obulamu Yesu atukuumye. Batutadde. Happy New Year, Merry Christmas. Happy tuli outside byonna Mukama abikoze. Kyekikogeza Happy New Year. Andi ate nali nkulabyeko kuba twayingira omwaka. Badde manyi olwatadde ebintu n'ogamba Happy New Year. Mwaka kwa era kati kubanga ogutandika okusaidia. Wakubye oluyimba lw'omugaati ssebo. Kitiibwa kya Mukama. Wabadde otegeeza. Wamanyi okusoma Bible. Exodus bagira mu Luganda. Tutambulira awo. Ate musomerako ddala ku Bible. Exodus 23 verse 8. Bw'osoma tebala natandisizza. Mu Bible boogera era ku ŋŋambe ntya oluzungu bagamba do not be bribed. Kati mu Luganda ŋŋambe oba toweebwa nguzi oba tokkirizibwa kulya nguzi kubanga enguzi n'omuntu abadde alaba ekituufu emuziba amaaso n'omuntu wabadde kabona neemubuza okitegedde. So ate mu mbeera gye tulimu maani mu music wano twagala nnyo akagaati kekati katubeezaawo tetulina nnyo kye tukola nnyo mu music temuli nnyo kasente kangi nnyo kati abantu abatuwa akagaati ate olumu bagenda ne bakola ki ne baŋŋambe bwe tukakkiriza ennyo omugaati si mubi okugulya naye ng'oluyimba bwe lugamba nti
onyambanga omugaati guleme kunziba mumwa gunemesa okwogera amazima bw'ogulya n'osobola ng'okyalina amaanyi okwogera amazima aya baasi naye mullo tosobola gulya amazima tegasigala nga gavaayo eŋŋana ina engeri gyekwatira amazima bagenda okukubuuza ngogamba akakati actually nze ndabanga enewe kopi tuli mukondo olunaku lwaleero wesimbye okubwaki sesimbyeose ate mwabadde bakubakere nga mugamba gospel music teri bulungi bataddewo opportunity toze kwesimbawo yogera ng'otereeza byogamba anti byebyo ebijja okubagobesa wano oba waguliiriddewa kubadde beekaale enamba anyway kituufu I've been one of the people abadde basinga okugamba tutereeze yensonga lwaki nesituddemu bukolokolo kujja wano okulaba nga tulonda president yaddako ekisooka njagala okwebaza federation ekoze bulungi twabadde ne debates abakulu abesimbyewo ne baddamu ebibuuzo so ndaba nga organization ku luno ebadde kiri better than luli kubanga oli kyatusinga otuyombya luli balonda omuntu nga tetwaliwo ba stakeholder tetwamanya okitegeera naye ku luno tewali agenda kuwakana abantu bangi mubalabye bazze mu bungi ne balonda abantu abesimbyewo babadde bategeerekeka ebibuuzo bababuuzizza so katusabe omwoyo gwayisizaamu akole bulungi kiki oyagala bakulembeze batandikireko era kwegatta basically unit naye n'ekirala okutereeza image yaffe ebadde ebuzeebuzeemu kubanga kati abantu manyi tulinamu obaŋambe oba lukopperezo twagala nnyo okukola nga bwe kiri mu nsi naffe bwe twagala tukikole ate nga tuli banjawulo okitegeera so era nze kyensaba mukama ayiseemu omuntu alina omwoyo ekirala ayiseemu omuntu atalya mugaati cause nga bwe nkugambye nti omuntu atandika mulungi but then because of their personal desires they can easily get corrupted so tusaba mukama omuntu atekewo omuntu atagenda kubeera corrupted abalonzi abasinga omuntu we gwalonze watayitamu agamba okulunda kubaddemu vulugu akatekabadde kalungi ng'onookikola otya nga wowe bamusinzi waliwo situation ezibeerawo nga naawe olaba kituufu tekubadde bomba nga mulonda nga bemuteeka obugundi temulabawo naye kati tulonze kagundi kabaloti kabaketi kali transparent tewali ayimiriddewo basoose kabuunika kwaliko abakalaba buli lunaku okuva wetwazze paka kati so tubiri okulonda kugenda kubeera kuno sirowooza waliwo agenda owakana nti bakakuttemu tebakakuttemu kubanga kabadde in public kyetwebaza kati gambye twebaza federation ebadde egezezaako okukola transparency osobola okwogera gwobadde owagira kati awo njakubanjiza ennyo nyinza obutakyogera naye nga byekugambye twalabye debate buli omu alonze nga ye byasuubira byayagala bikolebwe nga tumaliriza naye kabadde pulezidenti wa gospel ate kati lwaki otuzza mu bintu ebi gwobadde omanyi nti ani president nze mumanyi nga pulezidenti wa gospel wati oyeeyita we bali kugamba nti weyeeyita nange gwolaba wano neeyita kabaka w'ensi yonna tolina maanyi gakinzijako naye kyetuli mu kulonda wano kyekiri mu mateeka kirabika kitya okubeera nga ye yaliko pulezidenti wammwe taliiwo well sagala nnyo okumwogerera sagala nakudula nnyo mu bintu by'amabega kati ekibuuzo nga bw'okibuuzizza enamba yogina nti oba gikuwe omutuukirire omubuuze yakuwe ansaze fe gye tuliko tumanyi tuze kulonda president omupya kubanga eyaliko yalekulira bwe yalekulira eyali vice president kaye n'ateking over kati kaye embeera nemutabukako nga ayagala kubeera mu politics we ate ng'effe ntulaba kiyinza obutaturepresentinga bulungi naneeke n'akwata entebe neebaza mukama nti kaye yakiraba nakkiriza n'agamba omanyi kankole ki ekintu kankite wabeeyo alonda omanyi kyenjagala I want us to be mature you can't eat your cake and have it tosobola kuba side na side so waliwo ebintu byolaba nga bigenda kutta image emu ngamba ekyo kankireke wabeewo yensonga abantu abamu beebuuza lwaki ono teyeesimbyewo lwaki ono teyeesimbyewo ekintu kyokubeera president ki entailing ebintu bingi olina okuba ne time olina okubeera committed kwekyo ekintu abamu ku ffe tujja ne tucontributinga naye tetuli full time kubanga tulina other commitments ezitukutte ezatasobola bona bo
kino kyetaaga okuba nga omuntu weewaddeyo kitegedde. Yes. President kitegeeza ogenda kukakwata gabbira ddala waliwo bokisi yakalumuleri gye twaleesemu benitomirekodinga omaleda omukulu wezire katandike naawe ssebo atukula wayimidde ne opponenti wo kino kitegeeza ki mu kalwa kabadde ak'ensindikagano ebyabalogole si byakavuyo si byantalo si byansindikagano tuba tulina kuweereza ate at the end of the day ne bwokola otya n'okola byonna byoyagala nga mukama talonze mukulembeze biba byakuba obaka kibuweereza naddala abo abakulonze abatakulonze abatulonze simu abalonze mukama yalonze like I said obukulembeze buva eri Katonda tubeera ne ideas zaffe tubeera n'ebirowoozo byaffe naye mukama yasalawo does what yeah so kyonna ekinaavaamu kiri oke bino si mutalo si byansi si byaki teri yatutuma kubeera bapulezidenti bakabi teri yatutuma kubeera bagagga bakabi mukama atuma kumuweereza oli next n'omuntu abadde akuvuganya mu kalwa kano tetuvaamu singa ogenda ku makya nga gwomuwanguzi ebirowoozo byo byogerako ki era kikyogenda okuba ensonga lwaki saakampeininga namuleka akampeininge olw'ensonga nti atleast nze kale siri mupya naye ate ye abadde mupya ng'alina fresh ideas nga njagala abantu baziwulire bazitegeere bakole okusalawo nga bategedde bulungi so si kumuziibira ziremanga nange mpushinga nnyo ne batamuwuliriza so ebirowoozo bye birungi ensonga lwaki nze nabyagala nange nenjagala abantu babiwulire so bwemba muwangudde waddembe okufuna ekifo kyonna kyayagala netusigala nga tugenda mu maaso era bwemba nze nkulembedde suggestinga executive yonna gisuggestingira tubeeko ekifo kyetumugondomolako bwemba mpangudde bw'aba awangudde rather nze sirina buzibu nja kukola kyonna kyanaŋŋamba newanaŋŋamba mbere personal assistant sirina ttabu nayagala mbere intercessor sirina buzibu tekigenda kunzijako tekigenda kubeera kizibu tekigenda kunzijako bwa king of radio tekigenda kunzijako bwa king weziri omwami wa alice tekigenda kyekitusa wabula ffenna tubanga tuweereza ki mukama katonda ebibye mbyogedde ebibye mbyogedde abalonzi mwenna abandaba tuzze wano musobole okukola okusalawo mbyogedde ebibyo mulonde ku bana ababiri anatwala gospel industry mu maaso era nga bwayogedde sijja kwawukana naye obukulembeze buvaawa buva eri Katonda so tusoma ekitabo kyekimu so basically olwaleero luno era nga bwayogedde nange njagala mumbiwulire mu kamwa kange nti omukulembeze nani abayiseemu tulina okusuubira nti asigale ng'atambula ne munne okitegeera nibona awangudde asigale nga akolaganya wamu ne munne so basically era nga bwayogedde si lutalo okay basically nze naye ekitugjeyo nti twagaliza industry eno twagala okugiraba nga eva ku level emu edda ku level ki edda ku level ddala so n'olwensonga eyo nze nja kuwagira oyo yenna n'abayiseemu okitegeera ebirowoozo byange byonna bwebiba nga bigasa industry tusobole okuba nga tubiteeka mu nkola n'oyo anaabayiseemu ate naye singa mba muwangudde era mba musuubira okusigala ng'akola ki naye n'ebirowoozo ebirungi okay so era nkubiriza buli ali eyo nammwe kibakwatako okay kino tekiri kunze n'ono ffekka buli omu kimukwatako kubanga omukono ogumu tegusobola kuba ki mu ngalo ffenna tulina okukubira wamu mu ngalo tusobole okuba nga tutambuza industry eno nga tugijja ku ddaala limu nga tugizza ku ddaala eddala olwo ate ekitiibwa kiddiraani Katonda waffe olwoza kyankizo ki kyolina ekisingeko ku kyoli abantu nti bagenda kuwaka ntiki kyankizo ki kyolina ekisinga ku kyoli nze mbadde musajja mukulembeze nnyo era negyendi kyesaabagambye oba oliawo nti ndi musawo eyakubuka mu kutabula eddagala era eri mu industry yange ndi manager okay ndi manager ate nekira nsoma ne masters mu business administration ekyo nakyo kikulu nnyo kubanga bw'osoma masters mu business administration oyiga okukwasaganya abantu human resource oyiga okumarketinga oyiga okukwasaganya financial accounts financial management ebyo byonna obiyiga so ombuuza ekibuuzo ekyankizo kikyemuyinako kyemusingako era mba nina obyogera organization y'okulonda ogirabye otya omukulu organization y'okulonda gibataddewo olina obuzibu nayo amunayiza okusinza nga bwendabye abantu bajumbidde okulonda kuno ndooza tekibangawo okujumbira
byonna bigenda kubeera bwe biti ne bwe nnaaba siwangudde ne bonna abatowangudde ne bwe tunaaba ki twebaza mukama olw'ekintu kye tusobodde okukola olwale tuli bawanguzi tusobodde okugagalinga abaana bano bonna abayimbi bonna ab'enjawulo ne tubaleeta mu kifo kimu ne batandika era eno egenda kubeera ntandikwa y'ebintu ebirungi ebigenda okuddako mu maaso kimanyira okulonda okuddako bagenda kujjumbira era nga okusingawo ne kuno so today we have achieved something bigger than us era eno yentandikwa era ojja kwetegereza nti n'abalonzi tetufunye balonzi kuva mu ggwanga lyonna region zibadde bbiri eastern ne central era omukulembeze anaddawo alina okukola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba ng'aleeta ne regions endala northern western ne southern kubanga eyo tetufunyeeyo associations ezikola ki ezifederating naye tukkiriza nga tumaliriza okulonda okuddako oba oli awo tunaaba bonna batwegasseeko kingiza ekyo kigendawo omukulembeze omu ku baliwo abakulembeze okubeera nga yetazze mu kulonda kiraga ki mpisa zembi ate ki kye tunaagamba munnange empisa zembi buli muntu wadde embi oba si kyekyo alayika alina ebimukutte n'atasobola kujja ng'abalonzi abamu badde balina okujja wano nabo ne batasobola kutuuka naye so kati tomanya bibeerawo naye ye yatulagako dda empisa zembi n'engeri gye yavaamu federation naye bwetyo so ekyo ebyo basibye ebikulu kati omusajja ono waali wano ena baakalo naye kijemusamu difference bana yagenda baakalo kijemusamu difference buli omu ali willing okukkiriza n'ebivudde mu by'okulonda ate kati kuki ekirubyowakanya ffe tweronze kulwaki nedda tugenda bikkiriza era bw'otabikkiriza ogenda kufunamu obuzibu kyekyo